tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Ye bakayimba batya nkamanyi naye obuzibu bwa kuyimba ayina wagamba nti omanyiye muyimbi wange siri munnabyabufuzi naye ekikwatagana n'ennyimba omu ku basajja bange ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ayina bwe yaga nti nze nakyalako ewa Kirumira lumu lwe yaggulawo ennyumba kwolwo lwe nafuna evidence nti abantu balina ensimbi nze nalina amalala ngera manyi namala kwolwo lwe nayiga kye nalaba kyannema okuyiga konze degree wafuna mmeka ko ye nti sasoma kugenda wala konze obugagga wabuzuulawa ko ye mu mirimu gye muzalawa naye ekikulu mu byonna kiri wali ti nze nakyalako ewa Kirumira lumu ewere yaggulawo ennyumba kwolwo nze linafuna evidence nti abantu balina ensimbi nze nalina amalala ngera manyi namala naye ate bye nalaba nze byammala okuyiga ebiseera ebisinga abantu tulowooza nti tutuuse kubanga tutambulira mu bwe twenkana nkugamba situka toyina kye waakoze situka toyina kye waakoze toli mugagga tonnatuuka gy'olaga otandika butandisi ekyo ekikuleetedde okurelaxinga nolowooza nti ensi ogimaze abalala ssente za breakfast gye bali eyo ennyumba gy'ozimbye noga nti nze ebyange biwedde ayi mukama ompadde ennyumba ey'ekirooto kyange abalala boys kota musulamu bapakasi eyo gy'oliko ntandikwa tonnaba situka okole abantu bangi ebiseera ebisinga tulivinga that comfort life tweteeka mu comfort zone tweteeka mu comfort society netugamba nti ffe ebyaffe byaggwa netugamba nti ffe obulamu bwatuuka naye muganda wange tebunnatuuka mukama ako kakwazise well and good mwebaze rafu kamiro mwebaze naye mukama mugambe nti nga bompadde ennyumba ey'ebisenge ebisatu nange nsaba nsuleko mu kalina tuleme kwegumya bagendaga nti lwami Lugonvu atumalamu amaanyi nedda kyenkugamba nti weebaze mukama ku lwekyo kyakuwadde kirungi naye ate wakati mu kwebaza mukama ku lwekyo kyakuwadde tonnatuuka okuzimba obuzimbi ennyumba n'otandikawo ka bizinesi toyina lukusa kudaalira balala nti ffe twamala ffe twakola toyina lukusa kuba nnyimba zikudaala kubanga toyina kye waakoze lw'onaamanya nti toyina kye waakoze ng'omaze okutambulako mu bakusinga nzize mbagamba emirundi mingi nti ebiseera ebisinga abantu tulowooza nnyo nti tuli b'amaanyi kubanga amaanyi gaffe tugageraageranyiza kwabo abatwetoolodde abantu tulowooza nnyo nti twamala kubanga abantu betuwangaaliramu bali wansi waffe ng'oyagala okusanga okusoomoozebwa mu bulamu obwo sigala wooli awo nga togezaako kunoonya bani abakusinga bawangaala batya mu bulamu nali nnyina mukwano gwawe gwe ntambula naye naŋŋamba omanyi nti okwekuumira mu Kampala kyetusibye mu butamanya kunze lwaki naŋŋa nti mbadde sitambulangako kutuuka mu bitundu nga bino era nga simanyi nti waliyo abasajja abali eno abateekayo amaka nga balina mbiri nnamba bw'onaatambula lw'onaakitegeera mu bulamu bw'ensi eno buli ddala ly'otuukako noonya abakusinga
naye bw'onaabeera ku ddala n'osigala ng'otambulira mu bantu b'osinga bagenda kuwangaaliza mulamu oba okulowooza nti wamala, onaagenda okuzuukuka nga kikeerezi. Oyo akuli wansi bw'anaasitula obwongo bwe n'atambulako n'alaba abamusinga ajja backup. Omuntu ajja kwebuuza nti mwami Lugonvu, onnemesa okweyagalira mu nnyumba yange, tunaabeeranga mu kuzimba si kye ŋŋambye. Naye kitegeeza nti tulina okusigala nga tuwaalirira, tulina okusigala nga tunoonya ebisinga. Ne bw'oba nga waguze emmotoka y'amaanyi, noonya emmotoka esinga eyo gye waguze gyeziri. Kitegeeza nti tulina lukusa kuwummula. Omuntu awummula ali mu ntaana. Naye bw'oba nga tunayingira ntaana, tolina lukusa kuwummula. Tetunnatuuka gye tulaga, tutandika butandisi. Ekyo ky'olina ky'olabanga nti owedde otuuse, tonnaba. Njagala bagamba ekintu kimu nti ebiseera ebisinga weewaawo weeyagaliremu ekyo Mukama kyakuwadde, naye teweeteeka mu ttuluba nti gwe wamala. Abantu bangi balemereddwa okubaako n'ebibakola ebibatwala mu maaso ebibongerayo kubanga balowooza nti we bali baatuuka. Nze ndaba abantu bangi ne beeteeka mu ddaala lye batali kubanga lye balowooza, naye kiweerowooleza ensi si kyekulowooleza. Obugagga bwe weerowooleza ensi tebulaba, obulungi bwe weerowooleza ensi tebulaba, okutuuka kwe weerowooleza ensi tekulaba. Kitegeeza ki? Bulijjo tubeere nga abaakatandika. Vibe gy'obeera nayo ng'otandika gikuume kubanga tolina kye waakoze. Amaanyi g'obeera nago ng'otandika gakuume kubanga tolina we waatuuse. Abantu abasinga tulivinga life ey'okulowooza nti kaakati nkimaze, otandika butandisi. Mu bulamu beera nakyo ng'okimanyi nti ntandika butandisi. Kubanga amazima amatuufu gali nti waliyo abakusinga. Twali mu parking one time, omukazi najja ng'avuga mmotoka mpya, bagiyita waliwo zino eziringa zi RAV4 Vanguard, ng'avuga Vanguard UBL n'aparkinga. Abasajja bagezaako okumugamba, bano aba parking, twali mu basement, bagezaako omugamba giteeke, naye ng'alaba wew'ekitala aliwo, bamugamba kirabuwa oti. Ne mmanyi ekizibu kye, naye mba nkyamutunuulidde nti akakazi akalala ne kajja nga kavuga emmotoka Land Cruiser, ng'omukazi oli akakubisa emyaka ng'egi ng'ebiri. You get me? Avuga Vanguard, kajja kavuga Land Cruiser ng'akakubisa n'emyaka emirundi ng'ebiri. Yandyekwasiza nti after all kali kakulu, kali kawala kato nga kakulaga kakozi, sente kazeekoledde, ate nga kakakamu. Ne kagenda kapakinga, ne kagijjamu, kalina we kanyiga, ne yeggala ng'erina bwekuba obutala kikiki, ng'owa Vanguard ali mu sapatu. Si mmotoka mbi era nnungi, naye bwe yafuna Vanguard yalowooza nti ye mugagga w'eggwanga, kyekyamusumbuwa. Naye bwe yalabayo omugagga asinga n'anyamanza, weetaaga okutambulako. Mu bulamu bw'ensi ng'oyagala okufuna emirembe, gwe kennyini kikkirize nga ggwe omuntu nti bangi abakusinga. Naye bw'onaatambulira mu bulamu obulowooza nti gwe asinga abalala owedde, always keeping a low profile, ensi ekuwe higher profile. Kimenya nnyo gwe okwewa higher profile ate ng'ensi ekuwa lower profile. You get me? Ogenda gamba nti nze bwe sekkiririzaamu ani ananzikiririzaamu. Byawukana wakati w'okwekkiririzaamu, that is self confidence, n'okwegulumiza. Waliwo abeegulumiza, okwegulumiza kubi. Kubanga tetulina bulamu bwe tutambuliramu nga tewali yali abo baddemu. Ate abantu bangi abalina obulamu obusinga obwe tulimu. Naye bw'onaatambulako, nze gambye nali mmanyi nazimba, naye omusajja ali mpijja awo yannambuza ennyumba. Lwe nasooka okulaba ennyumba nga mulimu ekisenge ky'embwa, German Shepherd ng'esula munda. Oyo omulundi gwe nasooka okumanya nti embwa nazo bazisuza mu nnyumba. Nanga kati ekiro tetuggalawo bisenge nti ate mukola muti.
nti kasita ziwera ssaawa 2 ez'ekiro nga tugita mu kisenge kyayo nga tuggulawo embwa ng'erina essi ng'embwa erina eddirisa erina ekisenge kyayo nga baagyalira. Nze nali simanyi na buliri bwa mbwa bwe bufaanana. Embwa zirina obuliri. Nali simanyi sowaani za mbwa bwe zifaanana. Embwa zirina amasowaani. Ng'embwa erina omukozi waayo. Ng'ekisenge ky'embwa mwesula kye weetaaga ogambe nti nazimba. Ng'ebyateekebwa ku kisenge ky'embwa bikuzimbira ennyumba ya bisenge 3. Ne mubuuza nanga nti kaakati ekiro nti ebisenge ebyo byonna nti bisula biggule konze ate lwaki ekyaffe kyokka kyekiggalwa konze lwaki eby'abaana byonna biba biggule nti aha ate okuggala byakikonze omukuumi waali. Ne mubuuza aliwa naŋŋamba eyembwa kasita ziwera ssaawa 2:3 nga tugisumulula yeebeera mu lukuubo wano German Shepherd ogimanyi yeebeera mu lukuubo omulimu gwayo kuginnyonnyola ononye ekyekiro nga sikumanyi. Ne mugamba ekintu ye nandaga akasenga akalala naye kempita akasenga okamanyi fuuti 10 ku 10 poloti nandaga akasenga akalala naŋŋamba ako simanya baziyita simanya pet dogs buno obubwa obutono naŋŋamba ako mwe kasula ate ako ko keebaka kiro eno yeebaka misana ko keebaka kiro. Ne mubuuza nti ate emisana nti tokagulira kakola kinti kakuuma remote za TV nti ekikinti atali wa wakati okwata ku remote kakulumya engalo tukyusa TV sibi sirwali nanga kati jangu nkulage nannambuza ekisenge ng'ekinaabiro ekinaabiro obunaabiro nga kyekisenge kyewange ekinaabiro nandaga tiles wali olabye ku tiles eza 3D tumanyi tiles za 3D weetaaga naawe okutambulako nja kukutwalayo tumanyi ebintu bya 3D bwe bibeera ne tiles nga za 3D ng'olaba ng'eyina emibiri ebiri bw'ogikwatako yeyoka naye olaba ng'eyina ekirala ekigiri munda tiles nga za 3D nanga zikwate koze nanga nti zino ntikko okuzireeta konze ekikinti nga zasibye mu nnyumba yonna nantwala mu kiyungu ng'abakozi balina ebinaabiro byabwe. Bw'obeera ku kiyungu wano olina ekinaabiro woddukira singa owulira akatuyo woonaabira. Ye nnyumba gye nasooka okulaba nga shedi emu erimu shedi 3. Osooka mu shedi eno n'oyambuka amadda n'odda mu shedi ddako n'oyambuka n'odda mu shedi okutuusa ku ddiiro. Ng'eddiiro lyokka likyukiramu ka erifu ka forward sina erifu. Eddiiro lyokka nga likyukiramu emmotoka ya forward ey'omusenyu ennenenene eyo si magulu 10 naye forward nga ddiiro. Nannyogoga ne mmanya nina kayumba. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona. Eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejjo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council. Estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze Kinyana Mpindi,
weewantu wogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu tawuni kanso mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti weewantu omuntu wava okukola mu Mpigi n'ajja n'asulawo n'addayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5/5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5/5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 kabalansa k'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwewa obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 kabalansa akasigadde n'okasasula mpola mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne bannyinaza baga nti ekituufu mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda najja n'atwala ettaka lye n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 07 53 98 5639 0753 98 5639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise operation nkoyo okunkonkona asigala talama ku guno omulundi bwe nti n'eno yannemye. Gano masavu gennyini kuno si kutta kulonda. N'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika. Ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika. Ne bw'ogamba nti mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata poloti zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga. Waliwo omusajja atera kikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753 98 5639 jangu ofunira poloti. Mpambire Mpigi Town Council okuva ku kuba okutuuka ettaka we liri otambuzaawo bigere, okuva ku Collins otambuzaawo bigere, okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuusewo. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu tawuni kanso batwetaaga ne bwaba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango, ne bwaba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda. N'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina. Mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke, amakubo mateeketeeke, amasannyalaze weegali mu kitundu. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Tinze nakyalako ewa Haji Lumu ewere yaggulawo ennyumba ku olwo nze nafuna evidence nti abantu balina ensimbi ze nalina amalala ng'era mmanyi namala naye ate bye nalaba nze byammala okuyiga. Abantu abamu ekibeewanisa si nti b'amaanyi tebannalaba. Abantu abamu ekibeewanisa ne babeera mu bbanga baakalaba tebannalaba naye njagala ofune akadde otambuleko. Obusanga omuntu ng'akudaalira banne naye ng'ekimwewanya ye school fees w'omwana we w'akakadde.
kakati omanyi school fees yafuuse omuzibu ffe simanyi nakumanya kati gana amasomero gano bakuwa listinga school fees wakakadde onyumya mandaazi. Tuukako ku masomero ge bayita amasomero. Nze we nalabira essomero ng'omwana wa senior 1 senior 2 senior 3 naye nga basula mu rooms, buli room esulamu abaana babiri babiri, nga school fees wa bukadde. Ojja kugamba nti baana b'abaminisita be basomerayo, nedda, baana b'abasuubuzi mu Kampala wano. Kakati ogenda oyina amaanyi g'omwana wange asomera kakadde n'otunuulira abaana endya gye balyamu, ennywa gye banywamu, ensula gye basulamu. Bino ebyamasomero simanya siba omufalisa ate simanya kesito gyerabira, biri mu masomero gaffe. Essomero ttegeevu terikyasibya baana mifaliso. Nze gye nasooka okulaba omwana wa senior 3 nga tasula ku ddeeka. Balina obutanda bwe buli awo, oli asula eno n'asula eno, self-contained. Naye ojja kumbuuza essomero lirina abaana batono, nedda lirina abaana abali mu 10,000, litudde kuyiika 20. Kati otuuka noga nti sinaba ntandika butandisi. Wakati ng'owulira kiwedde, wakati ng'oggwamu amaanyi, wakati ng'oga nti kaakati ne bwe mpummula, wakati ng'oga nti kaakati olugendo lwange ndutuusi gye ndaga, wano we ntuuse kiwedde, bannange omulamu tawoneka, ennyumba ngimaze tonnazimba, olina gy'ogenda okgenda ng'ako katooyi. Towumula, otandika butandisi, toggwamu maanyi, eyo gy'oyina mpangi. Si nti toyina kye waakoze obikoze, naye ate weetaaga okuba waggulu wali. Saagala opondooke. Nze gambye otuuka n'otunuulira abasajja n'ogamba ekiki nti ye ng'obulamu bwe balimu ssente sinzibe nga ssente enkole, ate mu bulamu ng'oyagala okusiraana kwe kulaba nga buli akusingako. Bw'obeera mukazi buli akusingako n'ogamba nti oyo yeetunda. Bw'obeera mukazi ng'olina akamotoka k'ovuga, ovuga ka kosako, ovuga ka vitiziko, ovuga ka staletiko, ovuga ka siyentako, bw'olaba omukazi akuyisaako Vanguard n'ogamba nti oyo omusajja ye yagimuwadde, olwo siri wala. Abo kati naawe leka baba wampe. Nze mbeera n'akatono nga nkeegulidde, weerimba abakazi balina ssente. Ebyo by'olimu ebyabo baba wampe gwabimanyi. Oyinza okuba ng'olina gy'olimu omukazi n'aleeta Land Cruiser n'owoza baba wampe, kati ati naawe leka. Abo beesimisa naye bali mu mabanja. Yes, bali mu mabanja. Naye muganda wange, bw'onaakulembeza eki ekibuuzi kyabo tobeesimisa balina ebizibu, ogenda kuddawo wesse mu comfort zone, olowooze nti ensi eri awo woogirabira bajja kuyitako. Bulijjo weekyalenjinge nga otambulira kwabo abakuli waggulu. Tonyiigira akusingako, wabula tuula nga weebuuse nti onaakikoze atya okutuuka wano waali nga nange ndi mukazi. Waliwo akavubuka kakuyisaako emmotoka n'otunuulira ebizimbe akavubuka bikazimbi, olaba akakazimbe k'ekyengera kega nti buli kaseera buli nkayitako nkaagala, ako kakalina ak'amaduuka. Nannyiniko omuvubuka muto asuubula jiini, yali awo ku Ham Towers Kampala, Ham Shopping Grounds, asuubula jiini zatuusa. Naye ntunuulira omuvubuka ng'okuzimba seminti aleeta tuleera. Tali mu gavumenti, tayagala byabufuzi, ng'okuzimba seminti aleeta tuleera, ng'emitayimbwa agijja mu factory butereevu. Tomunyiigira, akuchallenge era weebuuze nti naye akasajja kano kakikoze katya. Ate n'omusanga ng'ali mu siripa ze, ng'ali mu binniigiina bye, nga wa bulijjo ng'ali mu bisaati bye. Nakigamba nti obugagga tebabwogerera, obugagga tebabwetimba.
ne bwona ayambala amasuuti. Waliwo bentera okulaba abavubuka bambala amasuuti ne basiba amataayi ne bambala emisonsa abamatiza abantu okukola sente. Simanya bwe investinga wano, simanya bw'ogula emigabo gino oba obugagga era omulano eno esuuti ya mulimo. Ng'era bw'omutunuulira omulano ga obugagga bwono bwakwogerera. Baganda bange, bulijjo tutambulirengako mu bulamu obutukyalenjinga, obutusoomooza, tusembererengako ku bantu abatusinga, tulabe ebintu byabwe twebuuze nti baakikola batya. Teweewaalirira kumutuukako, wabula kolerera okumutuukako. Bw'olaba ng'avuga emmotoka ennene, togula mmotoka nnene gy'avuga nga tonnassawo misingi gikusobozesa kulabirira mmotoka eyo kubanga owaalirira olina edda. Wabulaga nti Mukama nange wampa akamotoka kano, naye nange njagala ompe ku eyo, ogikolerere okugituuka. N'olwekyo nje bagamba ekintu kimu, ku nsi tekuli mwavu ate ku nsi tekuli mugagga. Oyo gw'oyita omugagga alina waatuuka nga kakyere, naawe yeeyita omugagga olina wootuuka ng'oli kakyere. Gwe yeeyita omwavu olina wootuuka nga bakutendereza, n'oyo gw'oyita omwavu alina waatuuka nga bamuvunnamira. Wabula tulina kukola nga tutunuulira abaatusookayo. Bw'oba ng'olina 1000 tunuulira alina akakadde, weebuuze yakakola atya, yambuka. Bw'onaatuuka akakadde ga nti ke nanoonyanga nkafunye, kubanga ate waliwo alina akawumbi, nako kakolerere. Bw'onaatuuka akawumbi togamba nti nze ebyange biwedde bye nayagala bye bino, kubanga waliyo alina trillion. Noonya ogenda gikola otya. Mu bulamu ne bwe kiba nga abagagga abatusinga, abagagga b'ensi eno okutuusa ku lwayo tebeebaka, buli kaseera babeera bakola, buli kaseera babeera bayiiya. Ate ffe baani? Lwaki owummula olw'okuba wazimbye akayumba n'akamotoka n'otandikawo n'akaduuka ka bukadde 3? Ebyo nze kasita mbifuna ebyange nga biwedde, ani akusesa? Ofunye mpanji. Akayumba koga nti nze ebyange biwedde, empanji nage nti olina gy'ogenda okutuuka nga kasulamu mukozi wawaka, yaaya nga mwasula. Naye ebyo byonna ogenda bituukako, ebyo byonna ogenda bimanya, ebyo byonna ogenda bitunuulira ng'otandise okunoonya ku bantu abakusinga obulamu bwe balivinga. Yingirako ku mayumba agakusinga obunene, lw'ojja okumanya nti zi wardrobe bazizimbira mu bisenge. Genda ku mayumba agakusinga, lw'ojja okumanya nti amazzi okunaaba tebakyasumula taapu munda. Olembeka kigalo, nozze eno ne gajja nga ganyogoga, nozze eno ne gajja nga gabuguma, n'oteeka wakati n'oba ng'asitula nozza ne gajja nga gaweweera, n'ojjayo engalo ne gasirika. Waliwo abuuza nti biri ludda wa mu Uganda? Naye ebyo tujja biraba okuggyako ng'omaze okuggula obwongo bunoga nti kano nkafunye, naye neetaaga okulaba ebinsingako, abansingako bo bali batya. Bye weegomba mu Uganda bwe biggwawo, fulumako ebweru. Tukolerera mu mbeera ya butawummula. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye. Nze gambye tokyawa ky'olina kyagale, wabula kitwale ng'omusingi. Ogambe nti kino nkifunye, nkyalina okusigala nga nkola. Baganda bange bangi ne bannyinaza ekirooto kyabwe kwe kugula akataka azimbewo akayumba ke, awo biba biwedde, eyo ntandikwa. Tokoowa, okyalina okusigala ng'otambula otuuke ku buwanguzi. Onale bwe yasobola kukyalako wakirumira, gwe noonya ew'omugagga w'oku kyalo w'okyala, lw'ojja okubiraba. Bibeera bwe biti, ekitegeeza sirina kye nnaakoze. No, gano ge mazima.
nakubira ne muganda wange Ibra Kyewakoze ne mugamba oyina akasajja kokyaziza kanchalenginze ko ye kati mugamba nti mbadde mmanyi nazimba naye abasajja nga balina amayumba naŋŋamba nange empunze nti nga tetulina kye twakoze naye ng'ate waliwo abatuuke walugonvu ne bagamba akasajja kalina ekizimbe akasajja kalina ekizimbe kyokka nange nyina bye natunira nga nti akasajja nga kalina ekizimbe kyokka naye alina baatunira naga nti ono gayi ng'alina ekizimbe. Bwe bulamu bwe tukoleramu tetuliwummula lwonaagezaako okuwummula ensi egenda kukuleka. Munzikirize mbaagaliza ekiro ekirungi twefumiitirize tubirowoozeeko topowa sigala ng'okola tonnatuuka awooli ogwo musingi mubire bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu.